Abagalwa abalungi bamikwano abalayo Yaffa abalungi aba ABS-TV enganzi mukwano gwange nyongera okwanirizaako nera nenkulamusaako nti webale gyonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero tuli nno mu programu yaffe enganzi emanyiddwa nga taasa obulamu. Taasa obulamu ekwata ku ki mukwano gwange? Ekwata ku nsonga ez'abantu aba mu bulamu obwa bulijjo. Biki ebituukawo mu bulamu bw'abantu? Mu butuufu abantu muyitiriza nnyo enkwe kwegamba habula bankiyite nantya embeera zammwe ennaku zino si nnungi si nnuŋŋamu bannange tweyisiza bubi ku bantu bannaffe ne tubaleetera mu butuufu nabo okwekyawa. Bingi bye batukola bingi bye mutukola mulamu bw'ensi eno naye nga mu byonna okusonyiwagana n'okwagalana kintu kikulu mukwano gwange. Gwe omulabye mulungi gwe eyakatweyungako kusaba busabi osambyesambyeko naawe akyasigaliddeeyo. Programu yaffe enganzi egendera ddala mu maaso ng'omwanjuzi siri mulala okujjako Namwanje Irene. Nga bulijjo mukwano gwange tuba n'embeera ez'enjawulo ezituukawo mu bantu nga bwe nabagambye zituukawo mu bulamu obwa bulijjo. Bangi ne tuwunzika nga tulivenginze, abalala ne tuwunzika nga twettiŋŋanye, abalala ne tuwunzika nga twesse. Naye mukwano gwange kyenkusaba kiri ekintu kimu: okufa tebeera solution. Mukwano gwange ekituleetera programu zino okuzibatuusaako mutegeere biki ebibeerawo mu bulamu bw'abantu na butya bwe musobola okuba nga mukwatagana na butya bwe osobola okuba nga weewala ebizibu ng'ebyo. Kakati katono nnyo mukwano gwange twasembayo mbajjukizaamuko katono twasembayo ku mboozi yaffe eyasembayo nga emboozi eno ekwatagana ku bantu families ziri bbiri. Bamane Lenda bannange mufuuse ekizibu mwatufuukira ekizibu gwe wenna mukwano gwange ate aliko nkuzayo katono nnyo okubanga osobola okukwatagana naffe otambulire wamu mu programu yaffe eno eyataasa obulamu. Mane Lenda yafuuka Mane Lenda, yawola omuntu sente, sente ne zifuuka ekizibu, sente n'azikoleramu ebintu kwegamba embeera neetabuka. Era omukulu ono yatuukidde okulaajana yatulaajanirako emabegakokko ng'asaba obuyambi bwaffe. Nammwe abalabi abalungi ng'abasaba obuyambi, abamu ku mmwe mwabaako endowooza ezimu ze mwatuwa, abamu ku mmwe ne mutukubira ku ssimu ne tubuulira ekyokola we twakoma awantu awo. So twagala twongereyo emboozi yaffe, buli omu amanye emboozi eno gye yaggweera na butya bw'osobola okuba nga osonyiwamu munno. Bannange zemba kutira ekintu kimu okusonyiwa kwokka teri kirala, kubanga bw'ona okuumekwo ku mutima gwo. Banaye tulabye abantu b'emizigo bangi, naddala emizigo tulabye abakyala, oli awalana munne ansinga kano, oli ayina omwami avuga emmotoka ate nze owange atambuza bigere. So empalana netandikirawo, bangi babugulamu obulamu, abaana bafudde, abantu bafudde, kwegamba obulamu bwamwe bugenze mu bintu byenyinza okuyita nti bya kisirusiru. Kankozesa olulimi munansonyiwa bwe mba nvumye naye nga nkakasa nti nja kuba sivumye. Obulamu kwegamba ne bugenda mu mbeera bwetyo, naye nga programu zino tuzireeta bakwano bange okubayigiriza embeera nga bwetambula na butya bw'oyinza okwekuuma embeera eyo muganda wange. So tugenda kubatambula n'emboozi yaffe nga bwe yatambula. Gw'ataaliwo mukwano wange nsuubira osobodde okuba nga otwegattako n'ojjukira bw'otya emboozi eyo bwe yasobola okuba nga etambula. Kwegamba ojja kuba nga opiikinga bulungi, nze nkimanyi tojja kuba otambula naffe bulungi newankubadde tewasobola kuba nga kwoli. Emboozi ya Mane Lenda tugenda kuba tugyongerayo tumanye wa we byakoma, tumanye bakwatagana batya, tumanye byaggweerawa muganda wange. Oba oliawo onojjamu ekyokuyiga, oba oliawo gw'alina gwe wanyigira onooyiga okusonyiwa, oba oli sinakindi onoogenda ne weetonda n'oyiga okwetonda. Bangi akagambo katono nnyo akansonyiwa oba sorry mu lulimi olufuutifuuti bannange katukalubiriza nnyo, kagaana mu bulamu obw'ensi eno. Oba oliawo ojja kuyiga nti munnange bwe mba nzizizza omusango oba muntu munnange bwe mba mukozeeko ekisobi nina okuba nga mwetondera, kuba emboozi yaffe egenda kuba etambulira mu kwetonda, egenda kuba etambulira mu kukwatagana, egenda kuba etambulira mu kusonyiwa. Kubanga mukwano gwange tulabanga mulimu okusonyiwa. Singa teyasonyiwa oba singa tebakwatagana osanga ate bandiyongedde okwerumya oba okwetusaako obulabe. Naye nga bamikwano tuyiga ekintu kimu: kukwatagana. Newankubadde oli akunyezizza, newankubadde wa luganda lwo oba wa muzigo oba wa ku mulimu gy'okolera, kuba embeera eno etuuka ku bantu mu bulamu obwa bulijjo. Embeera ze zino ezibaawo, twenyiiza bulijjo ne betukola nabo. Ogenda kuvaawo ku mulimu ogende ku mulala olituusaawa, kuba ne gy'ogenda okugenda
kigenda kusigala nga kyekimu. So mukwano gwange tojja gamba nti ate kansenguke ate kanve ku mulimu guno ate nfuna awalala zino ennyumba kanziveeko. Nedda mukwano gwange, kyenyinza okugamba kiri kimu. Bannange abankubira bamikwano abalungi, nabagambye essimu eno bamikwano temugikubako obudde bwayo tebunnatuuka. Tugenda kubanga tukwatagana bwe tunaata essaawa y'amasimu mugenda kubanga mukuba buli omu abeeko nekyateesa essimu katusooke tugende maaso ne programu nga bw'erina okutambula n'oluvannyuma mujja kuba essimu bamikwano mbeetondera bwetondezi tugenda kuba nga tubawa akadde mukube naye nga tukyeyongerayo mukwano gwange mbadde nkyakubuulirira kankuyite kubuulirira kubanga zino emboozi mukwano gwange ziriwo okuyigiriza abantu mu bulamu obwa bulijjo. Mukwano gwange mbadde nkyakugamba bw'ofuna akunyiiza ku mulimu tosalawo nti ate wano kanveewo kuba togenda tambula Uganda yonna ogimalewo ne bw'onooba osusse Uganda n'ogenda ebweru waayo era abantu ab'embeera bwe zityo gye bali bangi tubawulira nga bafiridde ne ku byeyo. So embeera eno buli wamu weeri teri wano wokka mu ggwanga lyattu Uganda naye nga programu eno twagiteekako kubanga ekuwooyawooya ekukkakanya ate n'oyiga n'ofunamu. So tulabe nga bwe tuyiga nakugambye mu ntandikwa nti okusonyiwa kintu kikulu kuba programu eno erimu okusonyiwagana n'okutabaganya. Tetuliwo kwawula yawula programu tetwagireeta kumenyaamenya wabula twagireeta tugattaganye abo ababeera baawukanye. So gwe mulama gwe tutambulirako mukwano gwange, omulama gwe tuliko gwakubanga tugattaganya tulabe nga tujjamu omulamwa, tulabe nga tujjamu ekigenda mu maaso mukwano gwange. So bamanirenda mukwano gwange nembakuutira bamikwano omuntu ze nakukabirira muganda wange munatusonyiwamuko bamikwano nga bwe nabagambye nti simu muganda wange ojja kuba okuba akadde kaayo nga katuuse. Katusooka tugguse ensonga gye tuliko etambule bulungi nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Simanyina bwe nnyinza okugamba kuba emboozi wetwakomekera yankwatako yali ekwatako nnyo yanyiike kwegamba bulamu bwakubonaabona naye nga byebyo bye tuyitamu bulamu obw'ensi eno. Tugenda kuba bwetyo tutambula bwetyo ne programu yaffe tumanye byaggwerawa, tumanye abantu bano bakwatagana batabagana bafuna okuyambibwa kubanga mu mboozi yaffe baleka bampadde bampa enamba y'essimu abantu abo gye basobola okubanga bakwataganira oba kanjiyite endagiriro. Enamba eyo ngenda kubanga njibawa enamba eri 0772 22 7958 yendagiriro nno gye baleka batuwadde era gye nali nsindise mukwano gwange yatuweereza obubaka tulabe wa gye byaggwera. Tugenda kubanga tweyongerayo n'emboozi yaffe nga bwe yatambula katono nnyo mwapataaliko oba gwe omulabi eyakatweyongako kwegamba tuli mu lugendo olw'emboozi yaffe etuukawo mu bulamu obw'abantu obwa bulijjo. Lenda yafuuka Lenda n'ate gye byawunzikira nga byonna byakoze bimuddidde nga byonna bye yakola ate asaba buyambi ate alaajanira oyo gwe yakolako obulabe naye twagala tulabe emboozi eyo yaggwerawa era bwetyo tugenda kuba nga tutambula mpola mpola tetugenda kudduka nnyo tugenda tutambula mpola mpola tulabe nga tutuuka ku kinyusi ky'ensonga eno nga bwe nabagambye nti programu eno teriwo kwawula yawula wabula eriwo kugattaganya abo babeera basobaganye. So n'olwekyo twagala tulabe nga gye bikomekerera abantu bano baba basobodde okukwatagana. So butereevu nsobola okuba nga nkuzaayoko emabega katono nnyo gw'ataaliwo tetusobola okuzanyiramu ku mboozi eyo eyatusindikira voice note eyo yali egamba etya gw'ataaliwo mukwano gwange. Osobola okuba nga tukuzanyiramuko katono nnyo nnyini ddala osobola okumanya byatambula batya so obeere nga oli ku traka y'emu naffe. Era mbadde mukozi obeera nga ndi mukozi naye nagenda nenfunamuko obuzibuzibu. Enfuna obuzibuzibu mukwano gwange nabaako wandagirira okusobola okumpola ssente. Bwampola ssente yampola $6,000,000 ne mukumpola munne oli mukwano gwe akola nga Lenda naye bwampola ssente $6,000,000 ne baŋŋamba nti bo bawandiika ntunze era mu kuwandiika ntunze
nga bateekako obukwakkulizo okunnyonnyola mbu bwe tuwandiika ntunze olw'ensonga kijja kuwaliriza mangu okusasula ssente zaffe. Ne bwe tugamba mpoze siina wenja kukola ki kukubanja kuba ow'ebbanja tebamusiba era tebamunenya kusasula mpola. Nange nenzikiriza. Mukama yannyamba nakola ssente ze mu bbanga ttono lye twali tulagaanye ne mmuwa n'amagoba ge yali anteereddemu. Ne bwe waayita akaseera ye kennyini najja n'aŋŋamba toyinaayo kizibu kyonna kyonna nkuwe ssente nga tokyajja kunsaba ssente watereera. Ne mugamba bwe naaba neetaaze ssente nja kujja ompe oba ompole kuba mu kuzimuwa saafuna buzibu naye era mu kuzinoonya saafuna buzibu naye era nazimuwa. Naye okuva ku olwo lwe yajja gye ndi natandika okufuna obuzibuzibu. Mota neekuba kuba nze ndi mukubi wa bimera ndi mukubi wa buwunga. Kasooli gwe nkuba nenzigyamu obuwunga nensaplayinga mu wholesalers nensobola okufunako akasente. Naye okuva ku olwo natandika osisinkana ebizibu. Mota bwekuba neŋŋamba kino kya bulijjo nengula mota endala nengiteekamu. Wayita akaseera amannyo negaggwako neŋŋamba bino bya bulijjo nenteekamu bipya. Bwe nteekamu ebipya lumu mashini nezikira omulundi gumu nga nfuna obuzibuzibu bwe butyo nga bulinga obwa bulijjo naye tebyali nga bya bulijjo. Bwe ntegeerera nti tebyali bya bulijjo kwe kubanga buli lwe nafunanga ssente nga nfuna ekizibu. Bwe nafunanga ssente ne mba nfunye obukadde 3 kwolwo lwe nfuna ekizibu. Nyinza ozifuna ne ŋŋamba kangende nsuubule kasooli ngenda omusuubula motoka lwe bagikwata lwe bakola biki nga biringa embeera eya bulijjo. Era bw'oba nga toli mwegendereza olowooza n'okulowooza nti bya bulijjo naye nga tebiba bya bulijjo. Kati lumu entegeerera nti si bya bulijjo. Mukazi wange bwe namugamba naye embeera ng'etutabukako oza tewayinza kubanga waliwo ensonga kubanga mashini bwetakuba motoka gye bakwata. Emmotoka yebaba tegyagikutte kasooli gwe banguziza yaaba omufu. Kasooli waba siye mufu omwana lwalwala. Omwana waba talwadde lwe babagoba ku masomero lwe tufiirwa. Bw'otafiirwa wammwe nze nfiirwa ewaffe. Ne tunnyonnyolegana. Neŋŋamba naye tulina okwesalira ku magezi. Ne tutandika okunoonya ani ayinza otudduukirira. Nagendako mu kyaki netandika okusabako era pasitomu naŋŋamba muyina ekisiraani mu maka gammwe era muyina olumbe mu maka gammwe olutasobola kuvaawo. Nembuuza olumbe olwo luvaawo era luva ku ki? Naŋŋamba gwe nyiikira kusaba. Naye nanyiikira okusaba naye ng'enkyukakyuka teriiwo. Nenyiikira okusaba ebizibu ne byeyongera. Kati lumu mukyala wange yali okwo ku TV n'awulirako omwami Ssaalongo. Bw'awulira Ssaalongo ne basoma n'ennamba ye 0772 22 79 58 0772 22 79 58 n'agikwata.
twatuuka ne tugenda ewa Ssaalongo. Tumugamba muzeeyi nga tufuna ebizibu. Kino bwe kiti kibaawo, kino bwe kiti ne kibaawo, kino bwe kiti ne bwe kibaawo. Ne tutuuka n'ofiirwa Nyazaala wange Yaffa naye ng'ekimusse mu mutwe. Yalwala omutwe natandika okufuna obusente bwe tufuna bwe tujjanjabusa kakanangana yafudde. Kati nali mugumu wamu ne mukyala wange ffenna nga tuli bagumu okusobola okutambula. Ssaalongo bwe tumunyonyola ensonga ezo kale yatugamba musooke muddeko mu ddiiro ngenda kubayita njogere nammwe. Bwe twadda n'atugamba waliwo gwe wawa ssente. Mu ssente ze wamuwa yatoolamu essente bwe ziti n'azifugika okulaba ng'emikisa gyo gikendeera. Kale awo wennyini bwe tugenda okuba nga tutandikira bamikwano. Ndowooza owulidde bulungi nnyo gw'omulabye omulungi. Mukwano gwange emboozi yonna okuva gye yatandikidde Lenda yamufuukira ekizibu. Ndowooza owulidde nti akasente olwakamuwa Lenda n'akozesa omukisa ogwo n'akwata ssente za musajja mukulu ono n'abaako awantu waziteeka bakuyita kufugika. Ndowooza mu Luganda olutuufu embeera yonna we yatandikira okusajjuka. Kwegamba bintu bino ebiringa ebyolusaagiriro bw'ati omukulu oyo yatuweereza ka odi yaako Nyazaala we n'alugulamu obulamu. Yalugulamu obulamu naye mu bintu ebyokusaaga bibyo ne bitwala abantu abatakwatibwa nako yadde, kuba Nyazaala ono siraba gye byali bimukwatirako, siraba wa gye yabiyingiriramu, bw'atyo n'alugulamu obulamu mu bintu ebyo. Kwegala yasooka mu kusooka n'alowooza nti byebizibu bya bulijjo ebituukawo. Mmoto efudde, akyusizza amannyo. Kwegamba nga yalowooza nti ebyuma bifa bulijjo, buli kimu kifa bulijjo, loosi zibaawo bulijjo. Naye ate agenda okizuula okusinziira ku ndagiriro gye yawulira ku TV emu nga bw'atunnyonnyodde. Yagitambulirako n'atandika okwebuuza. Yagezaagezaako, asabye, agenze wa pasita, asabye, bingi biganye. Pasita amugambye byamugambye, biganye paka lwe yafuna endagiriro. Endagiriro eyo n'agitambulirako era y'ensonga lwaki yafuna ekituufu. Nga bw'owulidde nti gye yagenda baamunyonyola nti ssente ezo ze yawa Lenda ze zaavaako obuzibu n'okutandika okubonaabona kwe paka yonna gye yakoma. Tugenda okuba nga tutambula endagiriro gye baamuwa sijja kulekeraawo kugibawa eri 0772 22 7958 y'endagiriro nno gye yagoberera n'afuna okuyambibwa okwo kwe yafuna. Naye nga bamikwano kiki twetulugunya bulamu buno obwa bulijjo? Lwaki muntu munno omukotogera okutuuka ku eryessa? Muganda wange munno bw'aba afunye mwagalize. Lenda bwe mbanzize ewuwo mbanzize nga ndaba embeera tetambula bulungi, nga ndaba neetaaga okubaako ne kennyongera mu bizinensi yange. Siraba nsonga lwaki oba onsiraanya. Siri wa kika kyo, siri wa luganda lwo, nange neeyiiya ng'enjogera bweri ennaku zino. Bulamu bwakuyiiya. Kwegamba simanyi na kumanya na kyennyinza kwogera kuba nange mpulira kinkutteko ate ne mpulira obusungu. Wabula sijja kwetaaga kulaganya obusungu kubanga tulina okugoberera emboozi eno nga bw'erina okuggwa mu bukakamu obw'ekitalo. Si busungu kuba ensonga si za busungu, kuba ne yatulopera ensonga teyakozesa busungu. Buli kimu yakikwata mpola mpola okutuukira ddala lwekyagguka. Naye nga tugenda kuba tutambula bwe tutyo mu mbeera bwetyo, tumanye emboozi eno yaggwerawa, tumanye byatambula bitya, basobola okukwatagana, basobola okubanga bayambibwa ne yali alaajana olw'embeera gye yatuukako nga ate yasooka ogituusa ku munne yafuna okuyambibwa kubanga yali ayagala nti Lenda ono yali ayagala bagenda ate eriye gye yagenda gye bamubuulirira. Naye ng'ate ono munnaffe eyatuweereza voice note eno yagamba takikkiriza ate kugenda eri oli gye bamubuulirira ensonga zino, wabula ye ayagala Lenda bw'aba ayagala okuyambibwa ajje bagende n'ono yaweereza voice note eyo basobole okuba nga bafuna obuyambi ku ndagiriro eri eyamuweebwa era gye yagoberera eya 0772 22 7958. Bwe tutyo no tugenda kuba nga tunoonya ku muntu oyo
ow'endagiriro omwami ono gye yagenda okubanga asobola okuyambibwa. Tumanye yasobola okufuna okuyambibwa, yakola atya, tugenda kubanga tumukubirako tumanye byatambula bitya. So buterefu tugenda kuba tugenda mu ssimu tumanye omukulu ono ku ndagiriro eri gye yatuwa gye yagenda yasobola okubanga abatabaganya, yasobola okubanga abafuna bulungi, yasobola okubanga ebintu byatambula bulungi. Tulabe butya bwe byatambula. So tugenda kubanga tukubira omwami oyo yasobola okubanga agenda tumanye byatambula bitya. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Mikwana abagalwa balungi essimu erabika nga eri busy naye tugenda kuba tugiddamuko tumanye byatambula bitya era byagenda bitya, baafuna okuyambibwa oba tebaafuna. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Mwami nalabika ali busy naye tugenda kuba tugezaako omulundi gumu tumanye byatambula bitya, yabayamba, bamutuukirira, ne bafuna okuyambibwa oba nedda. Mwami kanetiwaka tulabe. Hello? Wange? Hello? Nga sikufuna bulungi mukwano. So abagala balungi ka network kalabika kaganyimu naye nga tugenda kubanga tugezaako tulabe ono bwana abaganye nga tetusobodde kumufuna. Tugenda kuba tuddayo ku mwami oli eyaweereza emboozi ye tumukubireko tumanye byatambula bitya, yatuuka atya kuba bambi namwe nga bwe mukimanyi nti abaami awo babeera bize, alabika okuba nga alina abantu bali mukolako. Tugenda kuba tufuna omuntu omulala naye ajja kuba tutuusa ku kituufu nga bwe kirina okuba nga kitambula mpola mpola. Tugenda kuba tufuna omwami eyaweereza emboozi eyo tumukubire tumanye byagenda bitya, baafuna okuyambibwa. Tugenda kubanga tumufuna. Bannanga abankubira bamikwano tulina okumanya sho erina okutambula temukuba kati bamikwano. Tugenda kuba tubawa omwaganya maaso kaawo musobola kubanga muteesa naffe naye nga tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi yaffe nga bwe mbagambye. Tugenda kubira omwami oli eyatuweereza voice note tumanye yafuna okuyambibwa, tubulire bigenda bitya, byatambula bitya. Tugenda kuba tumukubirako omwami oyo tumanye emboozi gyegenda okubanga eggweera. Katumufune tulabe bwe byatambula. Hello. Wange? Nkulamusizaako mukulu. Kale nyabo. Kakati mukama wange. Yeah. Watuweereza voice note nga osaba obuyambi era ne tubako obuyambi obw'enjawulo bwe twakuwaako. So endagiriro eyo omwami tugezezzaako okubanga tumukubira naye omwami oyo tetusobodde kumufuna olw'embeera ya network ate essimu eri bize. So tugezagezzaako ne ŋŋamba nti mukyo okwanjululiza abalabi abalungi katukufune tulabe gye nakusindika mwasobola okukwatagana. Kale gye wansindika tulina kye twatuukako. Tulina enzikiriziganya gye twatuukako n'oli omwami naye sinze eyali omukulu ennyo kubanga ngamba mu ngeri y'okutabagana. Mukazi wange yakwatagana nnyo ne mukazi we bo ne babeerawo mbu nga bo balinga abaagala otasembera n'okwewala ebinaddako era okukkaanya okusinga kuba basinga okutubeererawo naye okutwaliza awamu lwakuba nno mbadde ne mukutambula oba ompulira bulungi nkuwulira taata naye okutwaliza awamu byonna byatereera era nkola naddamu okukola bulungi emirimu gyange. Ekinyusi kye twagala okumanya oba omulabye omulungi kyeyandyetaaza okumanya bwe mwatuuka eri mwasobola okukwatagana mwenna embeera neddawo ne mutereera bulungi. Tekyali kyangu kale mu budde obwo kitegeera twatuukawo buli omu muzeeyi n'amusalira omusango gwe okusinziira ku nneeyisa gye yeeyisaamu naye n'amugamba byonna wabikola ng'obigenderedde oba okumanya oyo omwami muzibu era yasooka byegaana
n'amugamba ebyo mbimanyi musooka ne mwegaana naye ng'ekituufu oba okimanyi naye saagala kwekaza nnyo na kulemesa mbeera genjagala kwe kutereeza byonna wabikola mu bugenderevu bangi bozza obikola naye ng'ate si kyekyandibadde ekituufu okukola kwegamba yateranga obikola bw'atyo yateranga obikola abantu abanga akuwadde akasente afuba olaba nga akuteekamu embeera ey'obwavu n'okukusiraanya osobole okuddamu mwewolako akutwaleko by'oba olina naye n'amunenyaako byamunenya yasooka yakambuwalaawo neyeekyanga mukazi we n'agamba nedda tetukyalina kye twetaaga kumanya oba okola ki wabula ekikulu kutereera nakujjanjabibwa kuddamu kutambula bulungi mukazi we era ne batandika okukola bye baatugamba okukola ne batukolako okusobola olaba nga tutabagana nenvaayo kati ye ne bamugamba nti agenda kuddayo bamugamba agenda kuddayo kati simanyi oba yaddayo wakati nze bamumaliriza ebyange nenkola ki naye nga taata kyensaba okubuuza kati saawa zino mu bizinensi yo bitambula bitya nze mu bizinensi saawa zino sirina nnyo buzibu wanafunanga okusoomoozebwa kungi ng'ekyuma mota zikuba buli kaseera nga ne bw'oba otambudde ogenza okusuubula kasooli mwe be bakwata ate nga basirikale bwe baba bakudde bakulagira ddala nti n'emmotoka bagitwalirako naye kati nsobola otambula nengenda nenkola bye nina okukola nenkomawo nga sirina buzibu nenkola emirimu gyange nga sitaze buzibu mashini nga zikubaakuba amasanyalaze nga gekyangakyanga naye kati sirina nnyo buzibu wabula munnange obuzibu eyali alinamu nze nasobola okuba nga nterera nensooka muwamukko ku budde era wadde nga baatutabaganya naye era tetusobola kuddamu kunyumya nga bwe twalinga edda gwe wamuwulizaako embeera nti yaterera bulungi kati mukazi wa yatera obbinyumiza nga mukazi w'oli amukubidde abakyala bo baakufuna enkwatagana bo bakwatagana yatera omukubira n'amunyonyola nga bwe biri n'amubulira obulamu bwe balimu mugamba babeereeyo kasita baakola kibaatereera nange kambeere eno mu mirimu gyange ale neyanziza bannaye neyanza nnyo okubanga mwasobola okutubeererawo wakati awo kubanga ekyali kiddako kyali ate kirala nnyo munnange pulogulaamu yaffe bwetyo eriwo kuyamba bantu nakubakwataganya so tetuliwo kwawula era twali tulina okuba nga tuwulira omulanga gwo neyanziza nnyo kale taata kale kanange njira nkola kale sebo tukwagaliza olunaku olulungi kale neyanziza kale sebo kale abaagalwa abalungi ndowooza omwami mumwewuliriddeko embeera yonna yasobola okuba nga tambula bulungi twamukwasaganya bulungi ng'epuroguramu bw'ogiwulira nti taasa obulamu ffe twesowolayo kubanga tubataasa kubanga tubayamba mu mbeera yonna gye muba mulimu twasobola okuba nga tumukwasaganya ne tumukwataganya n'omuyambi nze ngenda kumuyita muyambi kuba singa tabakuba ye osanga tebandisobodde kubanga batabagana ate ne neebaza n'omwami oyo eyatuweereza ka voice note okubanga banaye bamikwano essimu nabagambye tugenda kubanga tubawo akadde bamikwano mubeere nga musobola okubanga muteesaako naffe naye katusooke tutwale puroguramu nga bweyina okubanga etambula mutusonyiwe muko bamikwano essimu tuziraba ne tugenda bawo akadde so mbadde nkyabanyonyola abaagalwa abalungi nti neneebaza n'omwami oli eyatuweereza ka voice note ako olw'omutima omulungi olw'omutima ogwagala okukwatagana olw'omutima ogusonyiwa nze nkuyita kusonyiwa kubanga abangi mubeera nenge ku mutima ate ng'eyo eviiramu ddala obulabe obw'amaanyi n'okufa so neebaza nnyo omukulu oyo olwa omutima ogwo omulungi omusaasizi omulala nno yandibadde awoza oba afa n'afa neebaza nnyo n'abakyala bannanga abakyala mu nsonga eno mu mboozi yaffe nga bwetambudde bannanga abakyala muyige okuyamba ku baami bammwe muyige okukwatagana n'abaami bammwe mbeebaza nnyo bamikwano kuba mukyala wooli singa teyeegatta n'owoono osanga embeera teyandibadde tetereera naye nga sigenda kubanga nkowa okubawa endagiriro abaami bano gye basobola okugenda okubanga basobola okubanga batabagana endagiriro eri 0772
22 7 58 njiddamu bamikwano gwe wenna abadde tannagifuna eri 0772 22 7 esembyayo 58 osobola mukubirako mukwano gwange n'omwanjululiza embeerayo nga bweri osanga naawe n'okomekereza nga bannaffe bano. So program nga bweri wanti kugattaganya omulamwa omutuufu tugutuuseeko ne tusobola okuba nga tugatta families ezo ebbiri. Era omwami mwewuliriddeko bulungi business ye akugambye etambula bulungi, ekyuma mota tekyafa nga luli bwe yali efa. Gamba family asigala ate omukyala we awuliriza ku family eri awulirize biki ebifaayo onaawe aliyo bikutuukako naye abamu temulina bwogerero temulina be musobola kugamba. Mukwano gwange sisoowe tukuleetera programu eno osanga naawe onoofuna okuguma okw'enjawulo, naawe ojja kubanga oguma omanye nti mukwano gwange obulamu bwe butyo bwe butambula. So ekinyusi kyaffe tukituuseeko, ekirungi kya byonna abaami bano basobola okubanga bakwatagana, family zino zisobola okubanga zikwatagana. Gwe omulamwa gwe tutambulirako teri revenge, tokola revenge mukwano gwange. Ojja kuwunzika gwe weerumiza, ojja kuwunzika nga wejjusa, tetwagala wejjuse mu nsonga eno. Naye nga bagalwa abalungi emboozi yaffe bwesobodde okuba nga etambula olunaku olwaliro gwatusubiddwa mukwano gwange, ojja kuba otwegattako olunaku oluddako mukwano gwange, kubanga emboozi nnyingi zikyajja tukyayamba abantu bangi. Tetugenda kuba nga tusukkako wano olunaku olwaliro amanya n'eddoboozi. Nsigadde nze Namwanje Irene, mubeere bulungi, mweraba.